Ebya Namukasa si birungi eno omugambo gwe yali akola ku bantu abalala munange naye batandise okuba nti nate bagumutemako. Ensonga nno munange za kuba nti nno kigambibwa mbu yajjamu olubuto, kigambibwa nti nno munange bweru gyali ebintu tebimutambulira bulungi. Kaakati omwami we atwogera ku mwami Lubega avuddemu omwasi avuddeyo n'abaako byatangaza naye nga tetunakuwa mwami Lubega twagala tubeere ng'ate tukuwa Namukasa. Namukasa avuddeyo ne yeebaza omwami we n'alyoka agamba nti yeebale nnyo okuba nti nno amulwaniridde amubeereddewo era amudifendinga. Nga woli mu kulaba screenshot eyo munnange bwe bubaka ate Namukasa bw'avuddeyo n'alyoka ateekayo okitegeera nno era agambye nti amwagala nnyo nnyini ddala asiima byamukolera kubanga munnange ono nno mbw ayisiddwamu nnyo amaaso ate era munnange battles nnyingi za fightinze okitegeera nno kale bwe bubaka bwa Namukasa. Kaakati kkiriza tusooka ate tubeere nga tukuwa ku mwami Lubega avuddeyo n'annyonnyola ebyo ebiri mu kuba nti nate bitambuzibwa ku mutimbagano. Nze naye ne tutandika okwagalana which is okay. Ne mukwata ne mutwale waffe family yange yonna emumanyi kabeere senga ke babe baganda bange ke babe baani. Ne bwe nali e Uganda mwalaba engeri abantu ba YouTube gye batandikanga okunjogereramu ebigambo omusajja mwabu Namukasa omusajja tayira kyalina naye nga kusawundi ngutula mbutuuzi lwaki nga saagala kudda mu bino bintu byogerako. Bwekoma waneeno yenga mukyala wange Namukasa alina emisaalaba mingi gye yeetisse egy'abantu olw'omulimu gwe yali akola. Akola mulimu ki? Nkikkiriza yali akola ku YouTube ng'ate akola ne ku radio naye nga Jenny ebintu bye yali akolamu bya lugambo. Abamu nga mwebuuza lwaki Jenny abuukira nnyo abantu. Kati bwe ntandika nange okumulaba ebintu byayogeranga ku YouTube mu 2023 Alien Skin yali agenda mukuba ng'agenze uwe n'omukulu gwe bayita Nurudini Ntege bu video gye buli bwonna ne mbulaba. Omwaka guno nga gutandika yali mu lutalo ne Jose Chameleone. We tutuukidde wakati ng'ali mu lutalo ne Chosenbecky. Kaakati olunaku lumu yali agenda kukola show kubanga yali ng'ayogera ku Radio 4 naye nga ebyo byonna bimulabudde ne mugamba nti ebintu ebiti tetulina bitwala mu family nga tukoze relationship nga teriyo kyange kyatamanyi ke kibe kya bugagga mukulu Kabaata kuba nze nva bweru ndi open namukwata ne mutwala kebe ennimiro njagadde mbyogerere wano kubanga obwedde obimbuuza njagadde mu website yange. Obuzibu bw'ogenda okusinga obbeera nabwo teri muntu ayagala kumwogerako naddala ng'omwogerako ekintu ekitali kituufu. Omukulu n'agenda afulumya album baali bagiyita oba break the chains. N'akwata akakadde kamu n'akawa company oba group YouTube Jeniko yali atuula bamwogereko ebintu ebirungi ku Radio 4 album gipromotinga. Nange najja nakimpiti nze yajja naŋŋamba Bebekulu nalina eyo ya album naye teyamanya nti Bebekulu abawadde akakadde kamu okupromotinga. Kati bwe yatuuka bambi ku radio ate yakuba bukubi musajja Bebekulu yali ku radio ng'abiwulira bwe baavaako bati n'amukubira essimu n'amugamba ogenda kundaba kimafiya biki. Kati mba mpita ku live ya Deshi nasanga Rama ali mu kuyisaamu Jenny eggaali ng'amuvuma okufa obufi n'amugamba nkusonyiye olw'ensonga nti oli mukyala wa mukwano gwange akazi gwe Lubega yakwagalako kibashadi abazenga babiwulira. Nali ntudde waka bwenti olwo Jenny tannajja bweru nali ntudde waka bwenti amaziga ne gampitamu ne ŋŋamba kuba nze bya internet nali sibimanyidde ne ŋŋamba omukyala kiki ne mukubira n'ampitiramu ensonga n'aŋŋamba mune musajja yaweza ssente ebibaddewo biti newe bitinze mbadde simanyi lelele
ne mugamba kyandibadde kikulu nnyo ne weesonyiwa ebintu bya media tewali kye tutalina kitegeera ne mugamba wandibadde obyesonyiwa kati Jenina ngamba sigenda kwetondera bebe cool naye omuntu gwe yakwata n'awa ssente kuffe amwetondere be bantu abo bemulaba abaliko abambashinga essaawa zino ku internet Jeninga agamba mukulu Lubega kyengenda okukola kuba Jeni ampita mwami Lubega ampita mukulu Lubega era mwalabye ne sengaacid ng'ayogera tanteeka wansi kubanga mukulu Kabaata teriyo wano ku Bulaaya Jackie O nga ye mujulizi wange musajja akeera n'asitula mukazi n'amu naye Kabaata Buleke yagera kugwa amaleyo tanna malayo mu myaka 10 okisangamu omulundi guki guno ogwange gwolabyeko kati nga Jeni asalawo agamba ngenda kukola YouTube channel yange nze ng'omusajja we kiki nali nina okukola netandika okumusupportinga financially tuguze ebyoma tukoze buli kimu nenkolanga ne TikTok live ngene eyo ne muyita ne mugamba jangu tusaba abantu ba subscribing ku channel nedduka omwezi gumu ngawezezza ba subscribers 2,000 channel netandika okukola kati ebyo nabyo babitambula ebya chosenbecky we bitandikira omuntu n'akuba essimu waliwo omwami bamuyita Simon Kawalata ali ku YouTube mugamba nti ngenda kwokya Jeni acid ne mugamba Jeni ke kaseera oveewa Uganda n'avaayo n'ajja waneeno ne tubeerawo era paka kati tewali buzibu simanyi message za lubuto gye zaavudde naye era olaba nti abamwogerako eri channel ki mwe temwebuuza lwaki sivangayo wano ku internet nengamba abantu ndi kino ndi kiri mukulu Kabaata wano mu nsi z'abazungu bw'okuba omukazi ekikonde tosobola kubawo nakyo naawe wedda kyembuuza Kabaata obwedda bagamba simanyi nkola wandi biki obwedda ntudde wano nga biwuliriza nseka kuba essimu yoko nankubira wano wabawo omulwadde nengenda nemmulaba bwe tweyongerayo sengaacid naye aliko byayogera ku relationship oba ku bufumbo bwa Namukasa kwossa ne Lubega. Mwami Lubega omwana yamutwala mu refugee camp Namukasa olubuto yalujjamu katono lumutembu mbu nali batereddeyo abirabye naye si birungi. I can show them on the phone. Those people posting himbu Namukasa mujawe amuloga balimba Namukasa aborted yalwala katona afe. She was even taken to ICU. She's in asylum accommodation as we speak. When Dias comes to see her, they rent in an Airbnb and be bingy, but she's not okay. What she expected in Bulaya is not what she got. Nemugamba tufudde. She's not pregnant. She was in Gayakaja. I think she left Kampala nga amize eddagala. She nearly died. She was taken to ICU. She had spent about weeks in the UK. Nga ya kewayo. Dias had left and gone back to Norway. Just to know, she's not okay. Oba yali agezaako okulujjamu nerumuyisa nerumusigalamu. I would get daily updates. She was even put on oxygen boyo tapping alive. She was even put on oxygen boyo
kamaama ne batugamba Namukasa yankwasiza nnyo ennaku konze tufudde olusajja lufuga Namukasa. He logs into her socials. Namukasa didn't get what she expected. Didn't get the bulaya that she expected. Tebannamuddamu wadde mukazi wattu ali eyo gye baamukasuka mu asylum accommodation. Geego bambi aga Namukasa kabwa kaganda mulabe edduka. So Namukasa bannange bakwanobe mumunoonyeeko naye nga eyagampadde tatera kumpa makyamu. Bwe tweyongerayo munnange MC Katsi wuno aliko kyagamba wano. Akatalekeka again protecting our gains. I hate fighting with people, but sometimes my head doesn't allow me just sit back. And so I saw my friend saying he's going to lobby money to do a cemetery for Ugandan artists. I felt dead. Like really, really. Kala at least you'd have said I'm going to do a hospital in Erabigira abayimbi nga barad. But the best thing is you want us dead. Oh God. Saving our gains in this country is becoming hard because some of us are saving the gains for the good of our children. Fikatonda abadde tulazeeko ebirungi katwagala kubanda baffe babe bulungi, but at least say you're going to build some rentals for artists to bazipange nga bazisasula oba kale eddwaliro ly'abayimbi. But the best thing you want to do for artists is a cemetery. For God and my country, let's keep JB owa JB Fashions munanga ali mukutya oluvannyuma lw'okutiisibwa nti ssaawa yonna bagenda kubeera nga ate bamujja mu bulamu bw'ensi eno. Yakoze eki naye tamanyi katubeere nga tumukuwa. Omwami yankubidde essimu ne twogera okumala eddakiika nga 20 nga mbuulira waliwo abaamusasula okujja okututambulirako era abadde abakolera omulimu ogwo nga abagamba nti kati bayingidde mbu baamugamba gwe tunulire emmotoka eno then buli weesimbula tugambe nti kati obalabe basimbudde mwebali. N'atugamba baamufuna awantu ne bamuyingiza. Okay, bibiwanvu but nina ekintu kye njagala okwogerako olunaku lwaleero in regards to that. Nti ne bamuyingiza mmotoka balina emmundu biki nalowooza byakwerinda era nga bamusasula nga bamusasula information era ne bamusuubiza ne millions empitirivu ku lunaku lwa Friday week eno ng'omulimu guwedde. So simanyi kigendererwa kyabwe, simanyi oba bituufu oba si bituufu, simanyi na kigendererwa kyoyo yatukubira otugamba whatever it may be. Naye njagadde mbibagambe in case anything happens nakyo mbeere nga nkyogedde. But there is a funny thing. Now, death. Nze mu lulimi lwaffe olumu in one of my languages waliwo omuyimbi yayimba n'agamba nti okufa kuikuba kuyita bakatonda nti God has called and you have answered. That is how I define death. So in any way death comes, some of us, death is just something small really. And to you who is watching, chemanyi, if you have those intentions of okututusako obulabe obanze ne mukyala wange oba ne family yange, in the first place nsobola okutula nebuuza kikyamu kikyenkola. Maybe why would someone want to do anything to me? But again, we may not know, people have different feelings on whatever, so people have different intentions. So I'm here only to pass a message about anyone who would plan to do something to a person, something like death. Come on. I am a believer in Christ. I believe that the Bible clearly tells me that God knew me before I was born. He knows even the amount of hair I have on my head.
Bwete tambudde badde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba tusabe Katonda tumazeeko bulungi omwaka ate tuyingire omwaka ogwa 2026 ogw'essanyu ogw'obuwanguzi nkusabira emikisa byonna ebigaanye omwaka guno ate Mukama abitereeze 2026 weera.